بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala atukumye ekiseera kino netusigala nga tukyali balamu. Tumusaba okusaasira n'emirembe bidde eri Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyatugira n'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu. Nkubiriza omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Allah yalamira abakulembera n'abalijja oluvannyuma omuli ffenna n'atulamira ekintu kimu, kubeera nga tumutya, kolanga nnyo ebisanyusa Allah era byasiima byayagala. Weewale ebinyiiza Allah subhanahu wa ta'ala. Tuli ku mukawimaati aljanna ze tugenda okumaliriza olwaleero. Tuyingire mu mwezi oba tuyingire mu ebyo ebikwatagana ku mateeka agafuga okusiiba biidhinillah. Omulundi ogwayita twakoma kuki? Twakoma kuki ku mukawimaati aljanna? Twakoma nga tunnyonnyola nti mibimu ebigaanye abantu, ebigaana omuntu okuyingira ejjana, al-ghafla, obugayaavu. فالغفلة صفة من صفات أهل النار. obugayaavu kitendo mu bitendo by'abantu b'omu muliro. Muntu agayaala mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala tegamuyitako, ate nga ffenna tulina chance ekolerera ejjana. Naye al-ghafla, obugayaavu bugenda ne bujja mu muntu neyegayaalirira, n'agayaalira eddiini ye, kyokka ate nga buli kanaku olukya omuntu yeeyongera kusembera eri Allah, entuuko ye yeeyongera kutuuka. Tolaba ebintu bingi ebituyiseeko ne bitusuba lwa bugayaavu. Tamanyi kusoma Qur'ani lwakuba yagayaala. Ramadhaani neetuuka, muntu n'agayaala okutandika okusiiba, banne bamala kutandika, n'alaba nga ebiseera bigenderedde olw'obugayaavu. Kati n'olw'ensonga eyo obugayaavu mu ddiini bw'onooba weegayaaliridde, ejja nejja kukusuba. Twali tunnyonnyola ensonga ezireeta obugayaavu. Twagamba esookera ddala tuulul amal, obuwanvu, omuntu okusuubira essuubi ery'obuwangaazi obuwanvu. Muntu alabanga waali, alabanga emyaka egijja weegiri, akyaliwo. Tuulul amal, omuntu okusuubira obuwangaazi obuwanvu, ekyo kigayaaza omuntu. Bwe tulaba pulaani abantu ze balina eri obulamu bwabwe za myaka na myaka ku dduniya kuno, nja kukola kino mwaka bwe guti, mwaka bwe guti nja kukola kino.
alaba akyakola ki? Obugayaavu buleetera omuntu okwonoona, era abantu aboonoonye mu duniya muno boonoonye kubanga basuubira ku duniya bakyaliko ekiseera ekiki ekiwanvu. Nti bamugamba saala, nja kusaala, neerabira nti almautu yaatihi bagtatan, okufa kumujjira nga kiwatukira, kubanga okufa tekulina gwe kulaganyisa nti enkya nzija, naye tuulul amal. Baganda bange, obuwangaazi omuntu bwasuubira obuki? Obuwanvu. Kasita osuubira obuwangaazi obuwanvu n'obeera ku duniya muno ng'osuubira nti okyali ku nsi, ojja kutuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera gy'olimu ey'obuki? Ey'obugayaavu. Kati ogyemu obugayaavu. Ekyokubiri, al-inqitaa' ani ziyarati al-quburi. Mu bituleetera okugayaala abantu okubeera nga tebalambuula ntaana. Tetugenda kulambuula wawe tutuziika bannaffe. Wano senga obuuza omuntu nti wakoma ddi okulambuulako ku ntaana z'abantu? Oli ayinza ogalwe nakoma okuziika maama wange. So nga okulambuula abafu abo kikujjukiza okukola ki? Okufa. Ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum bil akhirah. Byaga nti abange mulambuulenga entaana. Entaana zibajjukiza olunaku olwakhira. Naye al-inqitaa' ani ziyarati al-kuburi, muntu buli watuuka we baziika abantu yeebuulirira n'aga nti ono mwannyinaze yeebase wano, gwe twasekanga naye, gundi yeebase wali. Naye olwaleero abantu n'okulambuula entaana, okumanya okugayaala kwajja mu mitima gy'abantu era tebeebuulirira. Oli ayimirira wakati mu ntaana empitirivu n'afuuwa oluwa. Tegerekisi n'aga nti bano baakola ensobi, bano weetaaga nnyumba z'abapangisa. Kati ekibuga kikoze ki? Kikuze. Bano baakola bubi nnyo okuziika wano abantu, bano weetaagawo kino olw'obugayaavu bwe tulina. Akati omuntu buli wagayaala ne bwatuuka awali entaana tafuna kyakukola ki? Kyakwebuulirira. Okulambuula entaana limbo. Tewala obusiraamu butukubiriza oziika wamu abasiraamu. Tunagenda awali limbo n'alaba enkuyanja y'abantu, tunaatuuka enkowe ne bagga nti nkowe ajjudde. Ajjudde baki? Bantu. Bantu bali awo basirise, abaali ab'amaanyi mu ddiini, abaali ab'amaanyi mu bugagga, abaali ab'amaanyi mu buli mbeera yonna bali awo wansi w'ettaka. Teri asobola kwanukula. Kati lwolambuula entaana kikujjamu obuki? Naye buli wokutukawo n'okulambuula entaana weeyongera buki? Bugayaavu. Mutera okulaba kabbuli z'abantu. Waliwo baalagaawo kabbuli y'Obote yali pulezidenti, nga kuliko na bunyonyi eyo mu nsiko. Yali pulezidenti ng'amanyi akyakola ki? Akyaliwo. Senga abapulezidenti nabo bagenda ku ntaana eyo n'alaba munne yali mu ntebe nga naye ensi yagikola ki? Yegita. Naaga kankole ki? Kanneddeko kannongoose. Kakati naawe kyolina okukola, genda ng'olambule ku ntaana, kubanga buli mutendeera gwonna oguli ku nsi kuno wansi w'ettaka weeguli awo. Abalaasi bali awo, abaali abatamiivu bali awo, abaali bamalaaya bali awo, abafuzi bali awo,
bannaddiini bali awo, abavubuka abato bali awo, abaana abato bali awo. Ani atali wansi wa ttaka? Pakati ogenda n'obetunula bwoti n'ogaa kiki ekimpaga? Abakadde bali awo beebase. Buli olambula entaana weddako ku buki? Ku bugayaavu. Baganda bange tulambule entaana osanga obugayaavu bujja tuvaamu. Otunuulire kabuli, olwo kabuli gy'otunuulira naddala bano abakyawandiika kabuli eraga nti oyo yafa ajatizaaliika 1832 n'obalamu ng'emyaka gye yakeebaka mu ntaana. Tegerekisi oli mu kkoota yaki? Yajo yeebasaawo emyaka 10 n'omusobyo, ali wansi wa ttaka awo. Genda wali e Madiina olabe bakulambuuza eri mu limbo, baga nti awo sahaba gundi yeebasaawo. Bawolaba nabbi be yaziika nga bato bali awo myaka n'emyaka 10. Toga ya rabbi nzaani yola omuntu bamugage n'agenda wali n'alaba ku ntaana ya nabbi, baga nti oyo nabbi, oyo Abubakari, oyo Umar. Bw'oba tosobola kwebuulira na kufuuko ng'olambudde entaana gwate mu butuufu oba wayitawo. Buli olambula abafu n'olambula entaana zaabwe n'olambula limbo z'abafu, ntegerekisi wejjamu obuki? Wakati al-ghafla. Tuli fena mu nsonga ezireeta obugayaavu endala, hubbu dunya wal inshighalu bitakathuru fil amwali wal awlad. Omuntu buli wayagala ennyo edduniya n'emutwala mu kuŋŋaanya ssente n'abaana, bye bireeta obugayaavu ebyo. Hubbu dunya, okwagala edduniya. Wal inshighalu bitakathur, n'abantu okubeera ebbize n'okuŋŋaanya ssente n'okuzaala abaana. Senga obwa bbize bwe tuteeka ku duniya bw'obwa bbize bwe tulina ku akhira, ejjana teyali tulemye. N'edduniya ng'etutagaza kuva kiro tutagala bujja bwakedde, abamu twakedde saawa 9, abamu saawa 10 nga bukya nakati. Duniya yetukola ki? Yetutawaanya, abamu tebanawo na kusaala. Yezo okuse ku 9 ateegaloole amatooke, akyetala na duniya temuli swala. Kale omuntu buli wayagala ennyo edduniya, wal inshighalu bitakathur, alhaakum attakathur hatta zurtumul makabir. Kakati abantu ebbanga lye bamala nga bali bize n'edduniya ne bagyagala ne bagiyingiza mu kifuba. Omukkiriza tekyali badde kibi okubeera nga ali mu duniya muno, naye ekizibu kiki? Duniya kumuyingira mu kifuba. Duniya muyingira mu kiki? Kifuba. Omuntu ne yeetala olunaku lulamba ali mu kuŋŋaanya ssente, agoba ddiiri. Tunuulira abantu bebabeera mu kibuga, nadduka ali ku street afubutuka, ebamutuma ekyuma n'adduka, owakiseka kisanze tekiriyo, n'ateekako embiro mu ndeeba nga tekiriyo, n'adduka ennabugabo nga takiraba, nabamugaa kiri katwe, n'ayokya emisinde. Nyani mufa alunkanira bw'ati akhira, ku mirimu gy'akhira. Olina omulanga ali bize, akhira essola tempitako, darusu tempitako, sinasoma Kurani, sinaleeta adhikaali za kawungeezi, obudde buziba sinaleeta adhikaali zimaliriza luki? Lunaku. Naye duniya yetukola ki? Duniya yetuwuuba netuzinya netuzeeri, era mu bimu ebisinza okutuweebuula ne bitukaddiya ne tusajja kulanga tetunnaba. Duniya
dunia yetukola ki obweraliikirivu waffe bwenna buli kuki buli kudunia. Allah byagaa nti alhaakum takathur, alhaakum takathur kitegeeza ki? bubalabankanyiza obulamu buno obw'edduniya obw'okuŋŋaanya essente hatta zurtumul makabir, ne mutuuka n'okugenda okulambuula entaana ng'ebirowoozo byammwe biri ku ki? Ku duniya. Tulaba abantu nga baziika batulwisiza nnyo, ali ku masimu neerabira nti enkya gwe bateekayo awo, enali ku ssimu anyumya, baziika munne, baziika musaaze munne, baziika musuubuzi munno, oli ku ssimu bamutikula ebintu, batulwisiza, tujja mu dakika 2 miskini yeerabidde nti enkya gwe bateekayo awo. Kama tudiinu tudaan, ebyo byokola byennyini mu kuziika banno bye bajja okukola nga bakuziika. Bwe tulaba abantu tuba tuziika enkuba nejja, abantu ne bakola ki? Ne badduka. Ameka abasigalawo awo ne baziika omuntu mu nkuba. Bino okulaba abantu bali eri beggamye, abamu badduse bayingidde mu mamotoka gaabwe bavuze, naye ono gwe bataddeyo bambi miskini. Enkuba eyo yonna eggwera ku ki? Ku ye, egenda muyitamu etonye. Alhaakum attakathur, bubalabankanyiza obulamu buno obw'okuŋŋaanya ssente, obw'okuzaala abaana, ab'okuleka, obw'okuŋŋaanya emmaali gye tugenda okuleka, netuuka n'okutuuka okuziika bannaffe. Edduniya yetuli mu bifuba. Mu bigayaaza omuntu hubbu dduniya, kasita kanaakutanda gwe n'oyagala edduniya. Okwagala edduniya n'ogisukkulumya, kubanga edduniya gikoleremu Allah byakola ki? Byayagala. Naye kasita onooyagala edduniya n'ogiyingiza mu mutima, tulaba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba ya'lamuuna zahiran min alhayaati ad-dunya wa hum 'ani al-akhirah hum ghafiluun. Abantu bamanyi bino ebikwatagana n'edduniya, wa hum 'ani al-akhirah hum ghafiluun, n'ebikwatagana ku akhira bagayaavu. Ebikwatagana n'edduniya tubimanyi. Oli naayiga kompyuta n'agisumulula n'agizaawo, oli n'asumulula emmundu n'agiyiwa, oli n'ayiwa yingini y'emmotoka n'agiteeka wali. Ebikwatagana ku dduniya. Ya'lamuuna zaahira min alhayaati dduniya, bino ebyedduniya abantu babimanyi era babiwadde obudde. Abantu ne bayiga balunda batya enjuki, balunda batya enkoko, ozirabirira otya? Olaba n'abasiraamu abamu beetaba mu misomo egirunda embizzi enzungu, obasanga batudde babasomesa. Bazita bateeza embizzi ezijjumbiddwa ennyo ze balanga ku TV. Pigi ani? Pigi bigi. Abasanga abasiraamu batudde mu misomo. Olaba Allah bw'ategeeza ya'lamuuna zaahira min alhayaati ad-dunya. Bino ebikwata ku dduniya babikola ki? Babimanyi. Naye wa hum 'ani al-akhirah hum ghafiluun. Akhira ku byo ebyakhira bagayaavu. Basuubula batya? Muntu akimanyi. Bakola batya? Sinnayiga mmotoka n'okuyiga emmotoka, sinnayiga pikipiki, amanyi okusumula piki, yingiri n'agiyiwa wali, nazzaamu buli kuuma, naga sambamu efudde ki? Naga nkitegedde, teeka wali ey'ekizoosi ntegerekisi. Naye bikwatagana ku ki? Ku akhira baki? Olaba Allah bw'ategeeza bugayavu waffe Allah bumanyi. Naye bireetera ebyo biki? Hubbu dduniya, kwagala ki? Kaakati kama qiila anna hubba dduniya, omanyi yagamba nti anna hubba dduniya, okwagala edduniya, ra'asu kullu khati'a, gwe mutwe gwa buli nsobi. Kasita oyagala ki? Gwe mutwe gwa buli nsobi.
oli kasana akola nti oyo mugambe buuti ajja kukolera. Oli nakuyingiza mu ddiiro ez'ekibbi, nakuyingiza mu ddiiro ez'obufere lwakwagala ki? Duniya. Olaba yagamba omumanyi nti anna hubba dunya ra'su kullu khatiya. Ensibuko ya buli kibi kwagala ki? Duniya. Hiya thamaratu hubbu dunya. Era ebyo bye bibala ebyokwagala edduniya. Kyava Allah yagamba mu Qur'ani nti ya'lamuuna, abantu bamanyi dhahiran min alhayati dunya. Bino ebyedduniya babimanyi. Oli nayiga okubuusa ennyonyi mu bbanga n'agissa, n'obeera mu bbanga eyo n'amanya amakubo nti nva wano ŋŋenda Nigeria, etali nguudo mu bbanga. Ya'lamuuna dhahira min alhayati dunya. N'agissa n'ategeera nti wano ngwa Uganda Ntebe, nga tagudde mu kibanja kyo. Naye n'amanya nti kisaawe wano airport Ntebe, n'agissa atuuse. N'avuga essaawa 18 okuva wano paka America, oggulu yetali makubo. Ya'lamuuna dhahira min alhayati dunya. Ebyedduniya babikola ki? Babimanyi, naye wahum anil akhira hum ghafilun. Bantu abatambula ne mu bizungirizi, ne bakka wansi mu mazzi. Ya'lamuuna dhahira min alhayati dunya wahum anil akhira hum ghafilun. Naye ate ebikwatagana ku akhira baki? Bagayaavu. Tasobola kuyiga Qur'ani. Qur'ani tagiwadde budde kugiyiga, naye ennyonyi agiyize bagibuusa batya? Ayize okusumulula yingini y'emmotoka, ayize buli kimu. Kalinga oli mukwano gwange agimalidde ate, ojja buzi n'omuga enkoko zange tezikyagira, naga tabula wano ne wano ne wano ne wali. Olaba edduniya n'ogenda n'oliisa enkoko n'ofuna ssente, naye akhira nga bwe tuwadde ebirowoozo edduniya bwe tuwadde akhira. Kale kyova olaba agambye nti hubbu dunya wal inshighalu bitakathur fil amwali wal awlad. Ebituleetedde obugayaavu kwagala duniya na kukuŋŋaanya, kuyingiwaza maali. Tuli fena n'abaana, tuli fena basiraamu. Kyova olaba Hasan al-Basri yagamba nti wallahi la yablugu ahaduhum an amalihi bidunya au yaklibu durham ala dhafarihi fayukhbiruka biwaznihi wala yuhsinu yusalli. Okumanya abantu balaze wala nnyo n'edduniya. Ekiseera kijja kutuuka omu mummwe mu kunyiikira ennyo okumanya edduniya, abantu batuuke n'okuyiga okubala ssente nga tebazirabyeko. Tuli fena akubuulira omuwendo kati nga lwaliro ebigambo bino abasajja bano byebayogera bye bituufu. Wano omuntu akwata mu nsawo nga tatunudde ku kinusu kya 5 kya 2 n'amanya nga tatunudde nayo, naga nina kujjayo kya 10 nga takikoze eki, nga takirabye nako, n'amanya bw'ati nangalo ze nti kino kya mmeka? Kya 5, kano nzijayo ka 10. Era kizibu nnyo omuntu okukola ensobi n'asuula ak'etaano ng'akasuka mu masjidi, ng'olowooza buli akwatawo sente amala kuzijjayo n'akeberamu n'alaba nti kano ka mutwalo, kano k'ebiri, kano k'eki. Oli agira bugizi bw'ati mu nsawo, olukumi luno nga takoze eki? Nga talabyeko. Ya'lamuuna, yeyo aya, ya'lamuuna dhahira min alhayati dunya wa hum anil akhira hum ghafilun. Naye wano soma aya obagambe eri mu ssuula ki? Allahu akbar. Okay, imaamu atusaazizza aya zasome ziri mu ssuula ki? Antu bagenda kugamba bati siri hafizu, n'atebe byokubala ssente, n'ataasoma busuubuzi, n'ataasoma bizinesi, amanyi okukola ki? Okuzibala. Era neewunya Pulezidenti Museveni kunoonya bagavana bakulira Bank of Uganda n'atalonda mummwe. Mwe abamanyi buli kimu abamanyi okubala esseni nga temuzirabye nako.
temwali badde bakugu nnyo mu kulaakulanya edduniya eno mu byenfuna. olaba wetutuuse ya'lamuuna dhahiran min alhayaati dduniya wa hum an alakhira hum ghafiluun. bwatyo Allah bwatunyumiza mu suratu Rum aya y'omusanvu. aya mugende mugyetegereze mugisome, erimu amakulu maki, erina amakulu manene. tuli ffenna basiraamu ebituleetera okubeera nga tugayaalirira ne tufuna obugayaavu. ensonga endala ereeta obugayaavu almaasi min a'zamu asbaab alghafla. almaasi ebyonoono, muntu buli gyakoma okwonoona yeyongera kukola ki? kugayaala. almaasi amazambi min a'zami asbaabi alghafla. kasita oyitiriza okusobya Allah, buli zambi mwoli otuulaawo neweewuunya nonyenya n'omutwe n'obuba kati ntandikire ku zambi ekyokwenenya. shiriki wamutambaala dda, riba, obwenzi, obulimba, kino kasita amazambi gakujjula kikuleeta okola ki? okugayaala. Abi Hurayra sahaba wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti inna al-abda idha akhta'a khati'a, omuddu yenna buli wasobya nuktat fi qalbihi nuktatan sauda, batonyeza ku mutima gwe nuktatun sauda, akatonyeza kaki? fa idha huwa naza'a wastaghfara wa taaba suqila qalbuhu, buli weyenenya naayitiriza okukola istighfaaru omutima gwe bagugira bagunaaza makulu gutukula. wa in aada zida fiha hatta ta'lu qalbuhu, yewe yongera amazambi omutima gwe gugenda gulinnya nakuddugala nagayaala. etulaba omutima mugasaala agasijja kusaala, nawulira nga bazinye natuula ku muzikiti nalinda abasaazi, ate nga muki? musiraamu. mutima gwakola ki? gwakaluba, gwaguba, natuuka n'okweramulako nga ye kennyini akyali mulamu, naga nti nze ondaba gulyokereeyo, kubanga alaba buli zambi akola ki? waali mwali alikola, yalitambaala dda. kalla bal raana ala kulubihim ma kanu yaksibuun, yateeka ku mitima gyabwe Allah abo abagayaala bwe batyo ne bagayaala ng'ekyabagayaaza amazambi. bal raana ala kulubihim ma kanu yaksibuun, bye balinga bakola amazambi gabaleetera emitima gyabwe okubeera nga gyakola ki? tuli ffenna basiraamu n'olw'ensonga eyo. ensonga endala suhbatul ghafiliin julasa'i suu'i, okufuula abantu abagayaavu ne tubafuula mikwano gyaffe. tuli ffenna suhbatul ghafiliin, okubeera nga okutambula ako olina abantu bagayaavu. julasa'i suu'i, n'otambula n'abantu n'otuula n'abantu abagayaavu. akati bw'otuula abantu abagayaavu bakuba matatu, bazanya ludo, bano ba betting, basobola okugaa nti swala. abotambula mu motoka oli mu pulimo n'abantu nga bonna bagayaavu, abamu bakutte ecupa z'omwenge, bano banyookeza sigala, basobola okugaa nti swala kubanga bagayaavu. bano anyumya abakazi, nze nina abakazi 15, naafuuwa sigala, nakutta omwenge guli mu kaveera, alinamu ku imaani yali ku steeringi atatamiira yavuga. abasobola omugaa nti tuyise ku masigiri tuyimire tusaale, abafaanana bwe batyo okutambula n'abantu abaki? abagayaavu, abolonefu, okubafuula mikwano gyammwe. ekyo kireeta omuntu okukola ki? okubeera nga agayaala. tuli ffenna basiraamu
nga n'ensonga eddala egayaaza abantu aljahal billah wa bi asmaihi wa sifatihi, abantu obutamanya Allah n'obutamanya mannya ge n'ebitendo byani bya Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova Allah yagaa nti kul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkar ulul albab. Bagambye gwe nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti ddala basobola okwenkana abo bamanyi Allah n'abo abatamanyi tebasobola kwenkana. Kul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Abo basobola okutegeera Allah beebo. Omuntu buli wabanga tamanyi Allah tajja kumanya lwaki yatondebwa. Tuli fenna tomanyi mannya ga Allah makulu gagalimu, kubanga buli otegeera amannya ga Allah n'ebitendo bye byeyetenda nabyo Allah kikuleetera omumutegeera. Tegeera nti Allah ye musonyi kamwetondere, Allah ye mugagga agaggawaza gwe mansaba obuki. Naye obutamanya Allah kikuleetera gwe obugagga okubeera nga ate obunoonya mu bafu, mu kutta bantu, mu masabo, mu kwesala misale nakutta bantu kubanga tomanyi Allah. Nti neyeyambula ekiro sawo yamugaye nti naaba eddagala lino kayayaana naaba olweza tegerekisi kali mulaba abo aboogera ab'obuledi abo boogera ku bintu bino eby'edduniya. Musajja atalina maanyi, musajja atamalaako, yakozesa simanyi ku masturbation, yakola bwati ne bwati, ekyogero ekyemikisa. Era ogenda okulaba nga abantu batuma ereetereyo akadagala ako. Haji n'azuukuka ekiro ssaawa 8 ali mu compound anaaba bw'alaamiriza. Naye singa Allah abukeesa bw'ati ku makya abantu ne bakulaba ng'ebyo by'okola ne bakugwako bwe bati emmindi, tebalina emmindi. Butamanyani butamanya Allah. Buli wotamanya Allah bambi ojja kugayaala alghafla. Min asbaabi alghafla aljahl billah wa bi asmaihi wa sifatihi. Buli wotategeera Allah n'otamanya mannya ge, kubanga butegeera Allah buli kyonna kyetwagala mu duniya kiri mannya ga Allah. N'otegeera nti Allah arrafi'u yasitula amaki madaala, n'ogaa nti Allah ajja kunsitula. N'otanoonya basawo bakusitule bakwate mbalabe kiki ekikulemesezza, akibyenkola bidda wansi. Almudhillu alqabid yakwatamu Allah, albasitu yata n'akwata bano n'abata. Aho gonna mannya gani ga Allah. Alqabid akwata Allah nakwata nakusibamu, albasitu nakola ki n'atoono n'aga nti totegeera nti Allah yakakkanya yasitula ate yakakkanya omuntu. Olaba ebyo bitegeera otya? Kusoma mannya gani ga Allah. Naye buli onoobeera obulamu bwo n'obuteeka mu mmindi, mmindi yo gifuuye ebbanga ddene yonna ekusiriziza n'amannyo, butategeera ani? Tategeera Allah. Buli kika kya muddo okinaabye tonategeera ani? Tonategeera Allah. Agali baganda bange abasiraamu, ebyo byonna byonna njagala tubeere nga tumaliriza ilaajul ghafla. Tujjanjaba tutya obuki? Obugayaavu. Ekisookera ddala dhikirullahi ta'ala, jukiranga nnyo Allah, wa qira'atul Qur'ani al-Karim, osomenga Qur'ani y'ekitiibwa. Jukiranga nnyo Allah omutendereze, osomene ku Qur'ani y'ekitiibwa. wadhkuru rabbaka fi nafsik tadarruan wa khufiya wa duna al-jahl min al-qawli bil-ghuduwwi wal-asal wa la takun min al-ghafilin. Olaba Allah wagenti wala takun min al-ghafilin. Tobeera mu bantu baki? Suratul A'raf aya 2:5. Tenderezanga nnyo Allah, some ku Qur'an. Era ndowooza ekitugaana okusoma Qur'ani kukola ki? Buki?
bugayaavu. Lwakuneruziwa nga tosomye ku Qur'ani bambi ogayadde naye weegayalirira enkya oyingira kabuli. Lwaki ogayadde bwoti gwenga enkya oli mayiti? Ogayadde naye Allah si mugayaavu gyoli. Tuli fenna soma Qur'ani buli kanaku, teweebaka nga togisomye, teweebaka nga totendereza ku Allah. Ekirala mu kujjanjaba obugayaavu, huduru majalisi dhikiri, okutuula mu bifo bwe biti ebirimu dalasa ebirimu okutujjukiza ku Allah. Bino ne mulaba masjidi muno dwaliro mutwejjanjabira emiki mitima, boogera ku bwenzi n'owulira, ne boogera ku bubbi, ne boogera ku bulyazaamaanya, ne boogera ku kino, ne boogera ku kiri. Huduru majalisi dhikiri, okutuulanga mu bifo bino ebitujjukiza ku Allah. Omuntu buli watuula mu ddalasa abaako n'okukyuka kwakyuka. Bameka abakyuse sheekhi nga bakyukidde mu ddalasa? Omuntu anakyukira mu katale? Mu katale waliyo emboozi emunyumizi wange emuzza eri Allah. Genda oyite mu katale olabe emboozi eziri mu katale. Onaawemula, onaavuma, onaawandulira oli malusu, onaanyumya birala. Naye wano mu masjidi huduru majalisi dhikiri, okutuulanga mu bifo bino mulimu emigaso miyitirivu, era njangu ng'otuule wano n'enniya. Dalasa eyo nsonga ejjanjaba obuki obugayaavu. idha maraltum bi riyadi ljanna fartau qalu wama riyadu ljanna qala halku dhikiri. Bino bifo nimiro za jjana nabbi byayita majalisu dhikiri. Tuli mu bifo by'ejjana, abamalayika batusabira kutuula wano. Kikujjamu obuki obugayaavu. Tunaatula naga akansome ne boogera ku kino, bane musome Qur'ani, tendereze ku Allah, musaleeko ekiro n'awulira aga mu butuufu nga yadde ekimala. Katandika okukola ki? Tandika okusaala. Ekyokusatu ekijjanjaba obugayaavu, maarifatu haqiqatu dunya. Bw'oba oyagala okwejjamu obugayaavu, tegeera maarifatu haqiqatu dunya. Tegeera ddala edduniya kyeki. Temuli zaila yakugwawo, kubanga bw'otunulira edduniya ebitendo byonna Allah bye yagitendako, teri kitendo kye yakitendako nga kyakuwaana dduniya. Yonna yagitenda na bitendo bya wansi. Tegerekisi kaitegeera haqiqatu dunya, edduniya ogayite muli temuli etusumbuwa. Wa annaha la qimata, terina value yonna eri Allah, terina value. Ekyo senga tunakitegeera n'otegeera nti edduniya temuli, ekumalira mu buki bwereere. Wallahi enkya bakuzinga nga tokyayogera, naye ng'obadde mu dduniya ng'ekutagaza ogikolera byonna n'obireka. Motokayo gy'otayagala balinnyemu. Nalabako omusajja ng'abantu okulinnya mu mmotoka ye abeera n'obuveera. Omala kujjamu ngatto n'oyambala akaveera, oba engatto ziteeka mu kaki, tayagala kugiddugaza. Bagenda muzika nayo. Omusajja yalingaawo ku 6 nga taggula geeti, naye lwe yafiirwa mutabani we, abantu okujja omukubagizaako ng'ate ye abeeyitira, banaye mujje mumbuuzeeko, aga tutya okuddugaza geeti yo, nga ne mujje, tewali taabu, tewali taabu. Kwolwo lwalaba nti kati ekisenge n'okitegeera nti edduniya temukola ki? Temuli. Okumanya temuli etulesa bingi, naye ate ng'etutagaza. Nowasa omukyala n'akujja ku Allah, gw'ogenda okukola ki? Okuleka enkya, oba naye akulekewo. N'obeera ne benzi yo n'ofa nga tebasobola nagikuzingamu, nti yebeekutwala ewammwe mu kyalo bakuziike. Baga temwonoona mu motoka, temumuteekamu, mulete pick-up. Abadde yagalira muki?
mu benzi tesobola nakuwerekera. Tegerekisi waliwo mukwano gwange yafa, bamu ku basajja abagagga bafiridde wano mu covid, tusaba Allah musaasire, naleka benzi, si benzi emu, simanyi webayinza pululo ya benzi mu luzungu bagiyita bati benzi ezi naleka amamotoka ga benzi, wallahi nga wakayita ennaku ziringa 3 omwana ye n'atuula ku benzi ezo, benzi nga 18 naga tuzitunda, mutabani we azituddeko bwati naga tuzitunda. Covid ono bwe twakavaamu, dunia hakikatu dunia, tutegeere ti dunia temukola ki, yonna ziri awo, tebasobola nagikuteekamu nti maiti yo egende mu benzi bajaga baleete kabangali, mulete pickup, mulete ambulance. Olaba bibadde bituwaga mu dunia, temukola ki, temuli bannaye dunia ereme kutumalamu, dunia ereme tukola ki, kuba nabbi yagamba nti ala inna dunia mal'una, mazimbe dunia yagikola ki, Allah kikolimira, kikolimo kyerere. Songa endala al-iktharu min dhikri al-qabri wal-maut, oba oyagala okwejjamu obugayaavu yitiriza nnyo okujjukira okufa, ebirowoozo byo biteekenga mu kabuli, okubemu ekifaananyi buliba butya nga nze gwe banaaza, olete ekifaananyi kya mayiti nga nze gwe banaaza, nga banzinze mu ssanda bansaalira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, nga bansitudde bantwala kabuli, bagamwereze mayiti, kwata mpola mayiti, gireetereeta mayiti, abalangirira abagenda okukkayo, kutwala bosa, bagenda okuziika bosa wansi mu ntaana balidaadi sebirumbi haji gundi kifaananyi kyo kyoba osika nga bakutadde emanju ku migogo bakunaaza, sika ekifaananyi ekyo. Naate omuntu bwakimulema okusika ate asika kyange, sika kikyo seeko ebaali baba munaaza, ebaali baba mutadde mu kabuli, sika kikyo. Wallahi nze kyensika ekyange bali naaza, buliba butya nga baga nti nze gwe basobola mu jeneza bantwala mu kabuli, sika kikyo ekifaananyi, sika ekifaananyi kya kabuliyo, sika ekifaananyi ekyamaziika go, sika ekifaananyi nga bakunaaza, balonza abasiraamu 5 bayingire, oli bukunya ku migogo, so si ku kitanda kyo, bakuyiwako amazzi, nyigaawo ku lubuto, balaba oba ofulumamu ebikyafu. Sembeza ekifaananyi ekyo, agwo gwe bawerekera, bakusowolayo mu jeneza, oyingira mu kabuli. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Buli omu asika ekifaananyi ekyo, olunaku lwagenda okunaazibwa, nebagenda okuwerekera abasiraamu, basiraamu ne balikyama mu maka babuuze ku baana bo ne ku mukyalawo nga bamugaa nti nga kitalo kyoba olowooza ekyo, nereka kulowooza kya munno nti gundi oli bwalifa, muzeeyi bwalifa, gwe togenda kufa. Kyembagambye nti al-iktharu min dhikri al-qabri wal-mauti, muyitirize nnyo okujjukira okufa ne kabuli. Sika ekifaananyi kya kabuli nga bwefaanana, kabuli yo yeyo kabuli gye walaba nga bateeka munno, ye kabuli yo nga bwolaba bwefaanana bwegenda okuteekebwamu. Teri kabuli ya njawulo, ya nsonda 4 ya ttaka, eri mu mwana Adaani, abagiyingiramu abasiraamu babateeka mu ssanda 3
tebagenda kuteerayo mufaliso. Kyova olaba wootudde wennyini wano mu ddalasa obamu ekifaananyi ng'ogalamidde mu kabuli awo wennyini wootudde awo bamu ekifaananyi, teriyo katto, teri bulangiti, teri mufaliso, ttaka, kubanga wava muki mu ttaka. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Neewuunya malala gy'ogajja ng'omaze okusika ekifaananyi kya kabuli n'okufaako. Weebakanga mu booti n'ogaba buli babwe ebiti nga bwe ntunula nga nfudde ng'amaaso bagazzabuza. Mulimu ne mumwe abasiraamu abatanaazangako mayiti, abatakkangako mu ntaana. Kye kiseera mufune obudde obuziika ku bannammwe, munaaze ku bafu, osanga ojja kuggwamu amalala. Kako mu ntaana olabe we bateekayo munno, tebamuteekayo na katto, si bulangiti, si mufaliso. Ku mukono guno bw'ati emyaka n'emiki, myaka n'emyaka, awo gwe omulamu otuula ne weekyusa, nayeebase yeekyusa. Omufu takola ki? Yeekyusa. Bamutadde ku lubiriizi ne bamutunuza ku kisenge kya kabuli ila qiyami saa. Ekyo kifaananyi kyoba osika, ng'osika kikyo tibwe nti bwe ngenda okuba. Kati baganda bange abasiraamu al-ikthar min dhikri al-mawt fakafa bil-mawti wa'idha. Kimumalira omuntu yenna alina amalala okufa okubeera nga kumubuulirira, kikumala. Hadisi ya Ammar bin Yasir radiyallahu anhu, kana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaqulu kafa bil-mawti wa'idha. Nabbi agamba nti okufa kutumalira okutubuulirira, okufa kutumala kutubuulirira. Wallahi omuntu nga tasobola kwebuulira na kufa, simanyi ekisobola mubuulirira okufa. La ilaha illallah. Omuntu akutegeera bw'ati alabanga enkya ki? Enkya mufu. Tuli ffenna n'olw'ensonga eyo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe enkomerero ennungi, atutaasa ebibonerezo by'omu kabuli. Njagala kusembyayo mu bimu ebitujjanjaba okutujjamu obuki? Kasrul amali. Buli kiseera tunula nti obuwangazi bwo bumpi, nti tolina buki? Tolina buwangazi. Buli kiseera tunulira obuwangazi bwo nga bumpi, busalise. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. نبي يقواتك بيغا بيا ابن عمر نامغان كن في الدنيا كأنك غريب. دنيا جبيرم ng'olinga omuki? Omugenyi. أو عابر السبيل, oba omuntu asala ki? Omuntu asala ekkubo atambula agira ng'asala ekkubo, otambula oniigeena weeyagala, obeera otya? Obeera alaati misinde. Mmotoka ekokola ki? Pikipiki ekokola ki? Bw'otyo bw'olina okubeera mu duniya. Nimwe abatambula nga mubawusinga nga mweyagala. Edduniya bw'otyo bw'olina ogibeeramu ng'omanyi obuwangazi butono. Tuli ffenna? Naye kati mmwe mulina puroguramu ya myaka 3 mu maaso. Inshallah abazzukulu bange wendiba ndi wano nga baleese bangulidde emmotoka, kati abazzukulu balaba ki? Mungu wanampa nenfuna amaka nenzaala abaana bange ne bazaala abazzukulu, ng'era gwe okyali ku duniya nga togivaako.
bwojagazaki buli kiseera laba nti obuwangazi tokola ki tolina. Sibaganye temujja kufuna bazzukulu abamu mujja bafuna naye leka kitwalanga nti olina okikola ki okukifuna nti byo bimu byobala ogende nti Allah bw'alingira mu 282 ye program yo kati waliwo omuntu yagaa nti njagala muntu sigenda mwogera linnya yali ageza naga nti saba Allah ndabe ku nfa ya gundi afe nga wendi sigenda kwogera linnya lya muntu gweyogera naye yagala alabe bw'alifa ensi eribeera etya. Ate gwe goyinza n'omusooka tegerekisa oyinza omukola ki kumusooka n'omulinda bulinzi eyo wansi n'otabeerawo ku kufa kwe. Kale olaba ndowooza naye omuntu buli wategeera okwejjamu obugayaavu tegeera nti obuwangazi buki bwoba otegedde nti butono lwaki tosaala kiro bumala otegeera nti obuwangazi butono lwaki tosiiba nnaku za sunna buli otegeera nti obuwangazi tolina butono okola Allah byayagala ogakanjigwe okusoma Quran. Naye tugenda ne twerimba ne tulabanga abalina obuwangazi n'ozukka ku 11 n'okola road work oli ku dduyiro n'oteeka awaka obusawo bw'omusenyu bw'okubakano bw'oyoola guli bw'oyoola amayinja bw'odduka eri n'obuuka emiguwa emirundi 2 n'ogenda mu sawuna ntegerekisa n'olabanga obuwangazi bukyakola ki era oli agenda mutera okulaba abantu babagamba nti babaleeta ku puroguramu eziraga abantu simanyi omuntu wa bulijjo ne bamugamba okoze otya okuwangaala bwoti ekyo tekyali badde nakibuuza abantu abakibuuza abantu ninaganze ebinkuumye nkeera nenziruka ebinkuumye nasalawo okulya amajaaga buli kanaku alaba byo bimukoze eki bikuuma biti ebyo naffe ge twaliriddenga ne tubeera ku nsi ne tweyagala naye kati buli kiseera laba nti obuwangazi tokola ki naye ffe tuteekawo olina dduka ku makya okumanya wallahi tugayadde ekimala omuntu tasobola kugayalirira kuyingira mu sawuna era olwo sawuna oba yali gundi awo nansana abantu gye baali balazeeyo mu sawuna payipu ne zaabika bonna bali bukunya mulimu abakyala mulimu abaki babiraga ku mawulire mulimu abakyala mulimu abavubuka payipu z'omuliro ne zaabika nondabira embaga Allah n'abalagako kwogwo ogw'okunsi naye nga buli afubutukayo si byakatawulo wakaleeso afubutuseeyo obukunya muliro naye abantu batuula omwo mu sawuna ne beeyokyayokya ne beebugumya balina abakyala abatali baabwe bakuuma muki mubiri bajjamu eki endwadde entuuyo ne zimukka akati ebyo byonna bitulaga bugayaavu era ogenda okulaba omuntu asuula budde bwa jimu nokulaba omuvubuka mukono gugeze bwe guti gulinga kisambi akola kaki kanyama naye obwo bwakanyama bwo kabuli tebumanyi kabuli tebukola ki temanyi bwakanyama bwo. So baganda bange abasiraamu omusomo mbadde ku nsonga mu kawimaati aljanna nsonga gye tusembezaayo okunyonnyola bwe bugayaavu na biki ebireeta obuki bugayaavu. Nsaba Allah tusobozese yoza tubuzaayo ennaku ntono tuyingire mu mwezi ogwaki leero mmeka leero 10
atutunulire bwe tunatambula kuba Ramadhan tetuba na darasa zino kiro biidhinillah. Nsaba Allah tutuuseeyo tusiibe atuokolera mu ibada atuwe n'okulongoosa. Naye nga mbakubiriza nti mwetegeke okuyingira omwezi ogwa Ramadhan. Itiriza essaawa zino okwenenya, ate leka kukkaatiriza essaawa zino mazambi. Awo kimanyi tugenda kusiiba, sijja kusobola kulabanga mu Ramadhan. Essaawa zino yitiriza kwenenya, kulongoosa, abanjibwa ebbanja liriwe. Bantu kati babeere n'obubokisi, muntu abeere n'akabokisi nga gyakategeka buli mwaka kakusiibula abasiraamu, kakusaddaakako mu mwezi ogwa Ramadhan. Tereka ebitaano byo bisuulenga wali byakuliisa ku basiraamu. Ye omwezi ogwa Ramadhan ne gutuuka noba nga tusobodde wadde oggulayo ekiwagu ky'amenvu wadde akasawo k'omuceere okaleetera abasiraamu. Musaddaake nnyo. Ugambye nti gino emitwalo gyange 5 gigenda kusiibula abasiraamu, emitwalo gyange 10 gya kusiibula ku basiraamu. Naye kati olaba abantu bali bize n'okuweereza empapula kutusiibulula. Gw'osiibulula ddi? Oyagala buli kiseera bakusiibulule bakusaddaakire. Gwe ddira olusiibulula ku bantu n'ogamba nti olwo olunaku balumpe, kasawo k'omuceere nkakole ki? Nkaleete. Naye ne bamala obbeegayirira ne bakuwandiikira ebbaluwa, nja kubaddamu. Abasiraamu ne bakutuukirira, naga atumye omuceere, agambye mumale kuleeta seeka bosa. Oba oli eyo mu bintu byo olina kubira seeka omusiraamu ono atumye omuceere, agambye ojja kumala kujja obakakase nti bagenda kugulya. N'otutagaza nenvuga amafuta gange nenzija, seeka sooka otuulaawo. N'abasiraamu nno bazze beekyengera n'akakiiko, n'abawa akasawo ka kilo 5 n'abakuba ebifaananyi. Otukuba byaki? Oba toyagala muceere gwo gweriire n'abaana bo? Tobonyaabonya baki? Bawe balye. Oba gifumbire ewuwo oleete entamu, oleete wano buli asiibuluka bamugabire ki? Sowaani. Bintu byangu nnyo. Naye n'osanga nga tetwetegese bwe tutyo kuliisa abasiraamu, tuli mu bintu bya muzannyo. Bani twenyagire empeera, ffenna tusobola okusiibulula. Ono n'aleeta amenvu, ono n'aleeta obutunda, oli n'aleeta ffene, oli n'aleeta omuceere, oli n'aleeta obuwunga, oli n'aleeta sukaali. Ngwino okulanga Ramadhan ekoze ki? Weddeko mu kwenyagira empeera empitirivu maaso gani? Maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. N'olw'ensonga eyo tubeere n'enniya eyo nti alhamdulillah, Allah bwantuusa mwezi ogwa Ramadhan kansiibulire ku baki? Ku basiraamu. Ate mbasiibulire ku bintu ebirungi. Tobaleetera muceere gujjudde mu mayinja, muli ne yeerumira wano asiibulukuka, enjala ebadde muluma, ate n'addamu kujjanjaba mannyo. Muceere gujjudde mu mayinja, naga seeka batwalire ogwo gusobola abasiibi, oguba gugenda kitono. Nobaleetera omuceere ogulimu amayinja. Musaddaako ekirungi, Allah byayagala. Baleetera omuceere ogwa basmati, nagwo bagulya. Naye mubaleetera kitalo. Ekikuleesa ebikajjo, empango z'ebikajjo mu kiseera banno we basiibulukukira n'obibasuuliraawo kiki? Kati omusiibi asusedde ekikajjo. Waliwo ebintu byosanga mu basiraamu ne weewuunya, n'ogamba bano baagala mpeera, baagala jjana kiki? N'abaleetera ebikajjo awo. Buno n'obukajjo obukaluba babuyita batya? Kawolo. N'abo bakubaawo abusibye bwati, n'abo basuuliraawo baga Haji Yasiini munaabutemera abasiraamu. Lwaki tebabutemedde baana bo? Naye mutuyambeko, naffe mutusaasira. Banaye musiibulula abasiraamu mufune empeera mu maaso ga Allah. Nga tebamaze nakwegayirira
kuno etubulako abantu abasiibula emizikiti gya kuno niye ab'omu Masanda ne baddukira wano, abeeno ne baddukira ku Mukaaga. Abasiraamu baaliga ebuge tulina omuceere sitowa zikoze ki? Ab'omu Masanda mukime, ab'okutawuba mukime, abeegundi mukime, omuceere gwayitiridde wano. Naye abasiraamu ne bamala obeegayirira. Musiraamu n'akwata omuzindaalo, imaamu oba omwazinyi n'agamba nti basiraamu tumaze okusaala magaribi naye olwaleero inna lillahi tewali kye tugenda kusiibukirako. Ne beesooza nabaga byaganye ne beesooza. Oyo n'atuuka n'ogga nti essola yawano ensaze kuba alaba tafunye kyaki. Lwaki mutuusa abasiraamu ku ddaala eryo nga Allah yabawa? Oyo n'anyeenya omutwe nga imaamu amugee nti olwaleero luganye, n'anyeenya bwati. Kubanga wallahi abamu bajja wano n'asiibuluka nga kekulina eddaaku ye. Era olinaga ekimpeerezi lwaki? Nolaba omuntu ng'alya emmere gwe n'otasanyuka. Omusiibi nga yalya emmere ne kitakusanyusa ggwe. Ng'omusiibi yali omuceere gwo gwe waleese ku masigidi n'otafunamu ssanyu. Ebyo bano ebyo biba bitusanyusa bye tuba tululunkanira. Abantu ne banywa obuugi ne batuula ne basaala talawiya kubanga bamanyi bali safe, bali ku masigidi waliwo ebyokukola ki? Ebyokulya. Omwezi ogw'ekitiibwa ogw'emikisa ogujjudde empeera naye ne zikuyitako. N'oyagala bajje mu maka go bakukubira essimu bakusabe obeetoolooze. Bane tusiibulula abantu gwe mulamuga gwange gwe njagadde okusembyayo olunaku olwaleero. Tukole buli kalimu konna akalungi, tukole ibaada ez'enjawulo. Saddaaka gy'osaddaakidde mu Ramadani yalagawa? Yasukkuluma nene. Tusumulukuke mu Ramadani, tuliise mu Ramadani, tusome Qur'ani mu Ramadani, buyimirire ekiro mu Ramadani, wegayirire Allah mumusabe nga tuli mwezi ogwa Ramadani. Saba Allah ateeke mbaddu babawuliza ebigambo ne babigoberera ne bajjamu ebisinga obulungi. Mwegayirira Allah ffenna nga bwatukuŋŋanyiza mu nnyumba eno ey'ekitiibwa tukuŋŋanye mu Jannatul Firdausi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ku nnimi zaffe tufundikire n'ekigambo kya la ilaha illallah nga tuva mu bulamu buno obw'ensi. Saba Allah asonyiwe bakadde baffe, baganda baffe abaatujjulukako nga basiraamu, abagaziiza entaana zaabwe, abateera ekitangaala mu kabiri zaabwe, abayingiza ejjana, abafuulire kabiri zaabwe nga bifo mu bifo by'omujjana. Saba Allah subhanahu wa ta'ala naffe bwe tuba tutuuse mu bifo ebyo Allah tusaasire, teera ekitangaala mu kabiri zaffe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atunywereze ku busiraamu, anyweze ezzadde lyaffe ku busiraamu, anyweze bakyala baffe ku busiraamu, anyweze abasiraamu ku busiraamu. Saba Allah ffenna atuggulirewo emiryango gy'ebyenfuna, atukingiriza obwavu n'obukafiiri, atugaziize mu byenfuna byaffe, afuule emirimu gyaffe nga gijjuddemu baraka, afuule emikono gyaffe byekikwatako nga byonna bijjuddemu baraka. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la